nze mutabani w'omufu oyinza okuloga mutabani w'omufunze hey nze mba sinasimbula ng'omuzimu gundi maaso mujja kweropa nzaliko kati Plan D Mapengo Junior Plan D Mapengo ketumuvume bwatuddemu ne bwe munavuma Plan D Mapengo sigaba masanyalaze era buli avuma sijja muddamu nze sizo okusamirambo gyafa leka abafu bebake abantu abamu sirimu yabaluma eddagala bali twala abazungu erya sirimu kati sirimu ajja kuluma akutuuke ku mutwe nga sirimu yakuluma olowooza Junior mbwe alina obudde bwo sirimu wo nze sina gwe natuma kufuna sirimu sinze yagamba abazungu batwala eddagala abantu abamu eddagala lya sirimu okuva ebaali twala mwagwa eddalu mujja mugwira eddalu ku bantu sinna kuyitako oba nafuna accident yange golaba nyini accident nkaba wendi ndya nnwa nze muna ebintu ebintuukako sibinenyeza balala gwe wadabyeko nga complaininga nze nawonye wendi wano ndya nnwa nebaka sirimu agenda kutanga sinafa kati abantu abamu mulaba muli mirambo gitambula mulaba obudde bubaweddeko nze mundeke sina gwe nagamba kufuna sirimu eddagala lya sirimu abazungu be balitwala sinze mwanyi buli sirimu gwalinye ku mutwe Junior munesonyiwe nze sajja ku social media kusanyusa muntu nogo nze sikola mu comedy siri maliaki nkola byenjagala mwewa mulowooza mbu Junior yajja basanyusa buli ayagala okusanyuka genda mu comedy store siri mwana wa nnyoko nze si mwabanzaala nze siri wano kusanyusa muntu nomu oba nakutama mbadde ndya mwamwe mugenda ne mumanyira abantu banakumwe mbadde ndya wuwo ennyumba yange gye nazimba nnyoko yaginzimbira ne mwesiba ku baana b'abantu nze munzijeko sirimu wammwe naye ngenda ne mugwira eddalu nina gwe nayisajja nambule naye oyagalera wenyegewo mbonvume mbunkuddemu siina muntu gwe nnyenda kuddamu ekyo kyo mbabuulirira wano oba onvuma Mapengo oba onvuma Malibu I don't give a damn nze munsi I don't care mu Junior mbutonawona nawonye sinza asoso funa accident sinza asembi abantu bafuna accident nawonye ndina okuddayo nkola ebirala nze sibeera mulwadde mbumbeere mu buliri mbubannange enfa nze si bwendi nze mumanyi ne bwe naziika taata wange enkeera nali wano nze regardless I move nze obulamu nabugonza sibeerawo okwekubagiza nze kijja mu bulamu kyehandulinga people mulekerawo okufuna ebizibu ne mwekubagiza ne mukaaba mbumwe abasoose abantu bafuna accident enkya n'eggulu oba amannyo gavudde mugagende Syria mbu Junior mbu siina mannyo kasita nina obulamu I still have life kati nze oba ndi Malibu nze ne bwonvuma kabira wa genosale kasitami bwagana okola myaka gya busiba masabu era bwe kaloga alien skin enkya bwe kaloga Junior ko kaliwo okuloga buli muntu ayitako alien skin nga yakulema okuloga obutagaliza busajja mmwe mu Abitex bajja omusinga bugagga nga yajja nandaba bana munga yankubira semo minister bono basinga ki kandetegako sirimu wako genda obulirire nnyoko nze tomanyira Abitex nja kusanga nkukube nebuuzaako olabika tomanyi tamale mirundi yafa kusinga nerinnya lye likyakusinga lyenkyali ako gwe nga wafudde sirimu akuluma ku myaka gyensanvu ani ayinza okujjanjaba omwana wokku olina kyomwavu omuzibu kasi bamusaba okuloga bayimbi kasajja goli kalogo naye sirimu agenda kutta guno omwaka Abitex bwogumalako teekawo enkoko tompadde guno gwe sirimu akutwala gamba genosale eddagala alikugira e Indonesia abazungu balitwala konna kaweddeyo nekambala enkofira nekekweka kalinganga mpa abaana nze tebamanyira ndi mulala gwe nno manyira gwologenze gwe nze tamale bandoga gumanye ebinkuuma gwe gumanye ebinkuuma gwe gwe sirani gwe gumanye yamponyeza accident eyo owa bode yantomera amagulu gamenyeka owa bode yali yanvuga amagulu gamenyeka nze sitambula ozanyire ku mayembe gange gwe nyinza okusindikira amayembe gange gwe negakuyonka ensigo so no kusindikira amayembe gange agankuma gwe negakusiyaga nze tomanyira gwe Abitex so no kusindikira amayembe gange negakuyonka ensigo gwe nze za buru zolega kalinga nkima nako kanja samira nali nkuyiseko
nakuyitako mu ddwaliro nakuwa n'abantu abanda banga basusse obungi gwe mulambo gwe nkuyita ki kajja nyine kanzungirako ombulira ndi mwana wa nyoko ndyawo gwe sirani olugezigezi ompita bana bayimbi botasasula njanaka kubempi kajja kanesiriwalizaako gwarakyasula gulanda we yagwe singa sijje nosale kugulira ddagala singa olijjawo sirimu wo abakutuuse ku bwongo mulambo gwendeka wumula mirembe mulambo gwe nze wano ku social media sajja basanyusa siri mali yaki buli ayagala bya comedy gena mu comedy store siri mali yaki nkola binyumira ate tewali agenda kuntiisa ebyo mubeereyo nemwe njeniya nja kukola kino jangu wendi nkukube ne sale gyali ate gwe nja kukuba gwe hola bikagozanyira ko nze ndi mulalu nja kukuba ne sirimu mu kujemu genda omira eddagala lyo sigo wasoso kunjogerako omusajja ndi mu ddwaliro kajja kanzungirako mwe abasookereza abantu ne mwogera ku bantu abatabali nako nze bitekisi sikoogera nako mbeera mu bintu byange naye kaze kanjogeddeko sirimu waka akavuma ate keefuula akaakabi nja kukukuba ggwe noonyerezaako labika tumanyi maama ebyo byeweefulafula mbw'oli wa Bobi Wine oli weenaalemu nja kuteeka wooja abitekisi nja kukukuba ne sirimu mukuyise mu mpatanya z'ennyuma nze gw'oliko ndi mukoowu kati kitange gw'obadde ovuma abadde akoze eki maama wange gw'obadde ovuma abadde akoze eki bwe nalwala nalwalira ggwanga ndwala ndi muntu nze siri kiti I fall sick I'm not a metal I'm not metallic nfuna accident please abantu ndi muntu wa bulijjo buli wendwala gaba mawulire banange I'm a human being for God's sake mulikirawo okutwalanga junior ninga mulangira I'm not a prince anywhere nze siri mulangira naye buli wendwala ensi yonna neegugumuka banange siri mulangira I fall sick I'm a human being I'm not metallic omaya mulowooza mbu junior ye oba batonda oba mu bbumba ki banange nange ndwala nga bwe mulwala nfuna accident nga bwe muzifuna that's not news ne banange kamera nezidula mu ddwaliro nzo ga president yafudde ne bazukizako kamera nezituuka ne matako buli omu ayagala kwatanze but ndiki mu ggwanga lino what I am kitange kubanga yafa mu mumanyi that's kyemba malaka emirembe nanoonya ne wempama nga siraba kamera ziri buli wamu bannamawulire ne mujja ne muli emmere yange ate mwe abaali emmere yange mmwe kennakomyewo mugenda kumpulira buli munnamawulire mwali musiba okukira ku ddwaliro lisiti nzija nayo buli kisiti wabba emmere yange oba guli gwali muzikiti abantu ne musiibulukukira ewange lwiri enkoko ne bagireeta ne mugibba mwabamu let us wait ate nze temumanyi ku bagagga abaleeta sente ezinzijanjaba kuliko oluganda lwo mama Fina yampa $1,500,000 mukulu wange hamu byonna yabisasula ne baba Yasini yonna medication bagisasula $20,000,000 Doni Kulisi yampa $1,500,000 Kojja Kimbo yampa $1,000,000 yani awo omulala yampa sente kisa kya Mukama yampa $1,000,000 Minister Kasolo yampadde $3,000,000 Honorable Nankabirwa yampa $1,000,000 Speaker wa Parliament yapadde $2,000,000 Ministry ya Lands yapadde $3,000,000 Kasuku yape $1,1 n'ekitundu banange ngera siwona era siwona banange mbanna baki nawonye giradieta yape $1,000,000 yes nina favor nina omukisa nze nsenjagala nze buli kizibu kyefu na pipa dea nawe lwala abagagga bajje nawe lwala bajje bazikuwe anti baba wana mwepanka mwe mulwala wano ne munwe ebyogero oli kunze gomanyira eyali ensambya mu executive nga padde nsasula emitwalo 7 nammwe mulwale bazibawe tune balwala noleta ebinnyo byo mu bulwadde bw'omuntu nze sifuna accident tugambe bonna bana Uganda bafunye accident bonna bamaze vuma abantu
omuntu nafuna ebizibu ne mubizanyiramu ne musinika amanyo ne mubanga ali wabi babuziza. Let people be. I have the money. Size wano yisakabo. Size wano kusaba buyambi. Sente zizijanja bazabaddewo. Nze nva mu family engagga. Ekafule muri family. Nze siri munako munnammwe. Temumanyiranga. Nalaba ne buno obuwala obugenda okwegulewa Mama Fina. Mama Fina, Juni yakuvuma Mama Fina mama wange. Katubadde tukimanyi kitegeere. Mujja mwesiba ku bantu, mukola mu TV eyo, goloza abamu tubalabidde Kampala mu. Goloza abamu tubalabidde Kampala mu. Abantu mubalabye bukulu nga masanyalaze, mubalabye bukulu nga ddalu lya mulalu, ne mubesibako. Mama Fina mumanyi nnyo. Goloza fo buteeso bate tubamanyi. Bwe yakwatidde milioni 5 okuzimba, yamaze kwebuuzaako. Mulekerawo okutusinikirako amannyo. Mwegula bweguzi ku bantu. Unokerewa Mama Fina wegule, nze segula bammanyi by name. Nze nguze Mama Fina manyi kuva buto. Era mu bantu abamanyi Mama Fina yamanyi. Kuvanga nakazaalibwa. Kubanga nsobola n'okugamba ne school fees ezimu ezamperera zaali za Mama Fina oyo. Ne mujja ne mwegula ku bantu. Ne mweteekawo ne mwefuula ababamanyi mukwano kakkana. Ffe lwabuteesoma. Lwabuteesoma. Tuvula buli tufuna ebizibu bajja. Era Mama Fina yakubira mama wange. Namuga mukyala nama yange anga kibi. Mwetaga sente mmeka Mama Fina 5 million. Kati nolaba kiri wali kyasamiridde. Niyo mmwe mwegule ku bantu. Ni mukitegera abantu be mwegula ko balina be bamanyi. Nolaba buno TikTok buno. Bujja bunyenkali buunyera ounya amazi. Yawo manyiraso. Goza abantu nesi bako besibe. Nawe lwala abagagga bajje. Lwala abagagga bajje. Anti mwepanga. Mulwali yali mu birwaliro ng'embuga. Nze nyizo kulane bambi kakateninza. Nabadde mu executive wingi. Nga kefu sibajintera mu kapira. Nze tewanda binga ningali mu apartment. Anti mugeya. Mugeye ngate munnageya. Mugeya nnyo. Mwalabi amanyi mwalabi level mmwe. Fe tuwalanga balangira. Kale nawe lwala. Gomanyi gwe medication gwe yampebwa gwe. Eddwaliro lyonna ne livaayo. Prince Junior. Nawe lwala. Mu documentary abanaku bwe mutejje mu lugezigezi. Bobi Wine gwe mulwanirako entalo yagagga waladda. Omanya bakabene yopya bankubidde simu gwe. Biri wano documentary. Eyo documentary munaku gwe toyina kyolya nyoko yafa akolima. Biri wano mfo kyokunoonya emirimu. Biri kubana babagagga bimanyira. Nze mirundi nkyayagala kikunsi wabonda. Kiki sitalabye. Nzalwana ne bandetera KFC gwe kisirani embwa nagawa. Bali bakuletedde kyakawunga akagoye. Biri kuno documentary no bitulya biri Saudi Arabia. Nyoko omuleka wa wangu samanyo mu kyalo. Nebiri mu documentary. Eyo documentary party tu. Notunulira embwa zino. Mukyafa nnyo obwavu. Bwe mutaanoonya emirimu. Bobi Wine alina baana be bali mu kulambula zu. Gwe nyoko ali mu kyalo weza documentary. Nomulooza buli omwana onya sente. Sente kitange zaatandekera zenoonya. Which money? Moyo Junior ali mu sitanti. Ndi muyimbi. Nze wano waliwo muyimbi asinga erinnya. Nzanya sitanti nina concert. Munzijeko obusiru bwammwe. Ndi muyimbi badde ne show. Nze wali nabeko ntegeka show. Nze seetaaga kutegeka show simanya mbu nzanya sitanti kulinnya lye nina. Nze kamera ngobangobe. Bannamawulire babuuze. Anta gwenta. Nze bajja ne wange ne mbayiira enkali. Nga nkoye kamera. Ziri ewange zijjudde. Interview. Musijoni yazanya. Nze kyanoonya erinnya gw'obondaba. Mu Uganda munani atamanyi. Indwala speaker nankubire simu. Mama kada omanyi minister bankubidde gwe. Byawo woza documentary. Documentary kwani? Who wants to know me that doesn't know me? Munzijeko obunaku bwammwe. Oba nnyoko mwavu ewamwe babalekera gaali tebinkwatako. Kwata obwavu bwonna ennyoko mugende munoonya emirimu. Manya banaku mu ggwanga nimulowooza buli omu wakubonaabona. Mbwe ebiwundu nga biwonye mangu badde bateekako omululuuza. Goba walwala ne bakuteekako omululuuza tomanyiira. Nze nina ofuna eddagala ate nga liyita mmesiwa. Njabba kunamira. Nakomyewo. Mbwe ebiwundu nga biwonye mangu genda nnyoko abifune. Nnyoko naye afuneyo biwone mangu. Temuyina ssente. Omwavu akyalwala mu ggwanga lino. Mwe ebiwundu ebyammwe mubiteekako munnyo. Nokwata omunyo n'oguteeka ku bisago. Look at me. Ekiwundu kya nnaku bbiri kino kikazi. Ddagala. Leeta eddagala ly'emmira.
ndagaba naku bano leeta eddagala kubaddeyo ne beerimba mbu Juni yanga yawenye mangu ssente kola ssente osirike leeta eddagala leeta bwonna leeta lino lyeyukke munaku gwandaba lino lyavudde Bungereza lino lyolaba anti owoza ebiwundu biwona mangu munaku gwe ali kuno lino lyeyukke ne bw'olinonya mu Uganda tekiriimu ono Spricon wa America United States abali mu America mukimanyi balisindise ku DHL liwe leeta eddagala leeta liri omunaku ali kuno otegedde tandika okwesuluba bba tandika okwerogoza mwemufuna ebisago mugenda mu masabo bakuteekeko kalimbwe ekiwundu kinene mukiteekeko bbiwa enkoko si byembaamu nze lyange liva bweru mumukwata obusa bw'ente mumuteeka esibanya kalevu si byembaamu temumanyiira muno India lino lyaweddemu lyavudde Germany DHL zino capital bazijja Kenya Nairobi special order namanga ziweddemu mani leeta n'obuli obucupa obuli muli obukebe obugubu mala okusomesa abanaku bano bategere lwaki nawonye mugenda mu birwaliro gye bazaalisa embwa ng'owona otya leeta akakacupa ene cupa Donald Trump gye bamujjanjabisa lino tulina babiri nze ne Donald Trump Baisirairi be balikola buno obukebe Donald Trump gye bamujjanjabisa lino kati muddemu mumanyire ndowooza mulabye nze nno nganja balumya omutwe ngeri gye mwaliyo nga banzaala anti abanaku muwanya amagezi Junior negendereze okuva kwani negendereza Katonda yankuuma siina gwe negenderezaako Junior kakati olabye kyewafunye abantu tebagwa ku accident everyday nze yasoose muwegendereze siina gwe negendereza obulamu bujja sigala nga we bubadde Junior yakendeezaamu ovumanya abantu ndi mulalu nvuma atanvuma benvuma baba balina kyebankoze ngoyo Junior tasaasira abalwadde nkola mu Red Cross nsaasira abalwadde nkola mu Red Cross temumanyiira nze kakamanyiro kamu mukatwale limba nyamu musinekera ko binyi ngoyo buli Junior mbotasaasira abantu nkola mu Red Cross bubuye kusasira gende rubage wali abafaza zisiri mufaza genda mu kigo mu banani nze wano situnda simpase seta gabusasizi ngolabye nalabala badda nazika kitange munsi kyeti kyantisanze nazika kitange gyali mutaka yebasa munsi kyeti kyantisanze nzi buli ekijjanda bakirabe kati buli kisi oyina ebizibu oyagala kusasira mbo toyagala kuyita munaku genda mu banani erubaga wagguli abasisi tajje bali bakusasira nze sisasira emikwano ngiina era namwe batazze mu ddwaliro mbo mweyita mikwano gya mwera nabadde sibagala buli kisi tewali nya mu ddwaliro ndaba bulabi nze sagala abantu bali fake kyobulaba nsigadde ne Kasuku oyo Kasuku mukwano gwange nnyo Kasuku is a real person Kasuku tali fake nemujja Junior ndi mukwano gwo munoonya byammwe teri mukwano gwa asobola kufuna accident n'otajja muli fake ne bulunoke nze mikwano gyange ye Kasuku ne bulunoke abalala mitima gyammwe mibi competition ndikubanga Junior bamujjanjabidde ensambya kikuluma ekyabagana okujja nno kimanyi kuze janjabira nsambya kyabaluma people stop competing with your friends mulekerawo competing n'emikwano gyammwe buli omu alina omukisa gwe naye buli kisi nti wali weyita mukwano gwange nze bwe nategedde abange singa bazijanjabira mu kakiriniki bandizze baseke naye pretense oloza nno nina kye nabakola competition buno n'abagagga bangi kyekimparanya ekimparanya kuba n'abagagga nga banjagala kubanga nze Junior empisa nzikolera ku bagagga omunaku tolina kyongamba naawe woba oyagala mpisa genda mu kisaakaate ewa mama n'abagereka nze sikola mmengo sikola mu kisaakaate siina mpisa empisa ezange ku bagagga nze bwe nsanga omugagga nfukamira ne mubuuza bw'oba oyagala kulaba Junior nga ayina empisa oyina ssente wejjangu njasamire ng'oli munaku anye abanaku mumanyira owunyanga ekkalaayi owunya ekkalalume tosala nabyoya bya munkwawa
ojja nyene Junior njagala nkubuulire genda obulirire nnyoko nze bagagga be bambuulirira bwe mba njagala advice baba Yasini wali baba Hamu wali Muzeyi Kirumira wali Muzeyi Sudiru Rupaleri ya wali if I need advice ba minister we bali gwe munako go ngambe ki timusala na byenkwawo ojja obulirire nze abana kumumanyira genda obulira abaana bo nze sizine empisa nalemala ere obutaba na mpisa tekinjagaza abantu nze abantu bakimanyi sizina era banjagalirayo Junior talina magezi nga je wangagaza ki abagalina basinga ki nze sina magezi nkimanyi abalina magezi banjagaza ki basinga ki mbecho ki Junior kiferi alabika nganza sinaweza myaka 3 nene nyumba yange nina amataka mvuge motoka ya mujamani goboroza ati baferi yabalinganze gwe feria kumyaka jange waliyo yinaki ndabona Abitex waliyo yinaki kumyaka jange obulogo obukojjodde mwali kasa nyinga mukuba matafali mukwata nsonzi nakukali wanoke olutolukalianga olwanna wolovu gwe kazi we kapo kumyaka jange waliyo okolaki wali masako okwata buyamba bali mba malaya nyondo yadda kugamba la nyondo yadda bakazi we kapo nakukali utikayina magezi kuzonza lugezigezi ku myaka jange mwali muyinaki nine myaka 27 nazimba de nyumba yange I constructed my house at the age of 37 I have my land I have a job I'm well off ku myaka 27 mwali wamu gwabi Texania ali yakumanyiko kali musabo kayenga ddagala kazibukulanziko katuka munyambo abana we bekwekwe katulango bubina bwali lipazo nze tudanga mukumanyira mubobulira sirimu eno obulirire nnyoko tumbavu idiot mubobulira sirimu tukidangamu sobola okujjawo nenkukuba ati genosale yakuwaga kwa kuweze ddagala namuwandikidde nja kukuba Abitex ebyo mugenda nga mumanyira abantu nakuyitako mu ddwaliro wampola nina kyenneneewo muzimu gwe kafa padda mirambo giremedde ku nsi sirimu akalumye n'akamazeewo katula keweseemu bwe kati kalinga nawolovu yakubagwe kalooli gwe zitudangamu kumanyira nze ndi mulala olutalo lutandikirawo ontiisatiisa gwonkole kiggwe jangwe wange tuwandika soko kuta munene omulambo tagwabiwa sirani kuba akazimba amasabe emakindi walogalye ne sikini nga teyagwa kasi bamusaba kuloga buli muyimbi tekasasula kabbi nanu kalogalye ne sikini ne kabananda we yaye kuwaya kamusule nga teyagwa fe twajja tumazeeko bonsisa mu ddogata wondi mulala kitange yandekera amayemba eriyo kusatu balibba tata wange nga tanafa yandekera amayemba abiri eriyo kusatu balibba naye yabbe jembe lyange bijja kuyonka ensigo likusi yange mujja kuzize jembe lyange lyemwabba kitange lyandekera okunkuma kirwa kisika wa mayembe gafene gakayonka ensigo agatu obugaga goloze nso kumanya omanyi kyendigwe nze ku myaka jange ngensi yonna emmanyi omanyi bulungi nze ndi mandwa abanyarwanda bagamba okatera mandwa nesiza kaliba kalijo omanyi gwe nze ndi mandwa myaka 27 ensi yonna emmanyi ndwala ensi yonna nejja omanyi kyendigwe gomanyi kyendigwe goza lwaki ensi enjagala waliwo kyotalaba nze tebannerijjamu terya nerijjamu n'amaliriza mirembe babuuze bonna batambula balokompoka nze kitange yankuuma kitange tafanga wali ne bwe nabadde nfuna accident namulabi wali singa ndi mufu emagombe bataddeyo kitooke gwe nonzanye so ndabe nze terya neyimbamu nasigala waggulu gwe erinnya lyaffe bamirundi omanyi gye livudde gwe goloza erinnya nze yakasooka okuba nalyo lijja litambulira mu musaayi jjajjange emirundi ensi yali emumanyi kitange emirundi yaffe erinnya ne lisigala nze aliyina ate era gwe tonneepankirako nze ndi mandwa nze mala gafa kitange yafa masasi oba yafa butwa nze tatange bamuwa obutwa emirundi 5 mu state house yafa gwe nzanyiraako nja kugolola ondabi nze naakawona okufa emirundi 2 n'abajja okunzita bannemwa bali bamanyi empedde abankuba ogwasooka abajja n'emmundu ne zigaana okukola lwaki tulibeerere nze nsisinga emmanyi gwe gwe tulaba gwe amaaso go tegakubikkulira nti Junior ku myaka gitendiko ntambula ensi nega Junior yuyo open your eyes waliwo kyotalaba amanyi waliwo yagamba munaku 2 mponyi mubadde mumanyi mbu nabeera ku kitanda
kati mubadde manyi nti nja kufa nabeera ku kitanda mbulwombo nafunya bino byokka wano abasawo beewuunyiza. The doctors told me you are lucky. This whole week abantu bonna bafunye accident ku boda bafudde. I'm the surviving one. Week ewedde genda okinoonyereza. N'ekitange bwe yali abalabe bebe bamujjanjaba. Ndowooza olabika ontunuulira ontya kati nzijaako siriimuwo. Buli alina okumpabula kwe kutwale ku poliisi. Mama wange bwe yali anzaala Florence Namayanja Tamale teyanzaalira kyalo. Olwo olugezigezi sisula wammwe nze siri mu Nakatemba. Tusijja ku social media kubasanyusa. Buli ayagala comedy wamaliya ki siri comedian. Nze ndi analyst. Njogera ebikaawa. Gwe kazibwe kapo noonya omulimo. Ebyo eby'emmundu waziza kugobola nga oli munaku. Otambula ku YouTube ozunza lugezigezi. Ku myaka gya 5 olina n'abazzukulu okeera mu ŋŋambo. Bobi Wine gwowagira nga si munaku nga gwe. Buli alemeddwa ensi ne yeesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine gwowagira nga si munaku nga gwe. Emyaka gye mwayina okukoleramu mwagyonoona. Kati muwalana buli mwana muto. Tosobola kuwalana mwana gw'ozaala. Essali ly'obusiru erisooka mu nsi muno kuwalana mwana gw'ozaala. Omuntu yenna gw'osinga ng'obukulu tomuvumanga. Ne bakulu Abitex weebuzizza nnyo amagezi. Ku myaka gy'ensanvu singa ovumanza. Owabiri mu omusanvu Abitex ntuuse n'okuba muzzukulu wo. Naye kasajja gwe totegeera. Oninga gwe baapama mu mutwe. Siriimu yakuluma. Yenna akumazeeko n'enviiri kambala nkofiira kavaako evvu. Obona n'oti omwana gw'ozaala Abitex ntuuse n'okuba muzzukulu wo. Ebintu ebimu wumbako ogambye nti banne enswala. Kati Abitex kunze naawe ani aswala? Gwe wasoose okunvuma. Musajja tumbadde mu ddwaliro sikuvumangako Abitex sikwogerangako ovudde eri ombambuukiramu. Muwe emyaka gyammwe ekitiibwa. Weewe ekitiibwa abantu bajja kikuwa. Ne Abitex mwefudde nnyo abaana abato. Ebintu by'okola Balista Timoyo alina byogera. Kuna kali ng'omulambo katunudde mu kamera ntunudde akasajja neekubira bajjera bajjo mukubidde. Ningamba bajja akazimu kano kanjagaza ki? Esente zikuluma, esente si zizo. Buli eyakutte sente ze baddoni kulisi si zizo. Emikwano gye nnina saagijja ku social media mbayamba mu by'ettaka. MPs come to me ne mbakolera appointment ne balaba minister. That's why I have those friends. Era ati mumulaba Junior yabeera ne ba minister because I have a job I'm doing. Sijja kumala kutimba mulimo ntimbe ebyenkola nsi byenkola biri private. Mundabe wajje no sale Junior agenda nye wajje no ebi tutesa ko na byattaka. Nze wanombera comedian nene nato wende technocrat. Wanombera comedy nene na wende technocrat. Nze na office ku ministry. Wizland, don't joke with me. Mumanyira abantu. Omulimo gwe nago wagumpa. Kalambo gwe. Manyira. Wama alien skin kutumiddeko nnyo my brother. Alien skin yapa kusente na nkubira n'essimu. Alien skin webala omutima ogwo. Era alyagala kujja n'asambya alien yajala benzi. Alien skin my brother webale nnyo. Kasuku webale ne bazannyo mwe n'abantu abanzijanjabye, abantu beebweru. Gwe mpajjuisi wa. Naye kati nawonye. Era enkyanzira y'okukola. Nawonye bannange nawonye. Ebiwundu bijja kuwona byokka. Nawonye. Era kati gye ndi neeyagala. Nakomyewo nvuma oluvuma. Nakomye we nakoma wentandikira. We nakoma wentandikira the return of the mapengo. Pati. The return of the mapengo. Nze Planid Malibu Junior. Neri nakati muli cyose. Nze Planid Malibu. Sikubasi gukulula.
gwe nerijamo ojja kumpulira wemponya amabina gwe mulinde ekisibo kibwo the return of the Malibu part 2 atanjagala ku luno wakwenira buli awulira nti atanjagala ojja kwepamira ku luno nazze ndi mulala nkuba mpya kugaya ndabe kyona nkola mugende munwe eddagala lyammwe erya sirimu simu abanzaala agamagezi gamwe mugende mugeewe nina abambuulirira mu ddwaliro tewaleeta wadde 10 toyogera leka baleeta ssente boogere temuleeta wadde 10 muli kuno mwasaamirira njabbawa yawedde olwaleero waliwo n'abanvuma abalala nga siriiwo lisiti ina omu ku omu buli eyanvuma nga siriiwo nakomyewo anti mugamba tuvuma abantu mwe lwaki mutuvuma okuvuma kwa sayidi bbiri abaana bavuma nnyo abantu tuvuma kasiru omu ku omu nina omukazi gwenzirako bwata nesonyiwe nakubidde Ameria nina omukazi gwenzirako mujjadduuli omanya Ameria oyina omutima omulungi naye naawe oganya okula Ameria oyina omutima omulungi nze ndabye abayimbi naye Ameria nambala oyina omutima omulungi mukazi naye Ameria njagala nkubuulira ebigambo bino va ku banaku omuntu atalina sente akutegeerera ati weesibye nnyo ku banaku Ameria abantu balina ebitambo byabwe abantu obulamu bulemeredde abantu balina abaana basajja tebamanyi gye babazaala Ameria katonda akuyambye wagaggawala okufuna accident naye ndalaba Ameria oyo nambala mukwano gwange ayina omutima omulungi oyo omukyala naye Ameria guma va ku banaku Ameria nkukubidde essimu olwaleero nkugambye eki Ameria oyina sente oyina erinnya oyina omutima omulungi lwaki tova mu banaku kuba n'ebitambo negwe neweesembereza buli mbiza Ameria n'ogyesembereza buli omu n'omwesembereza Ameria nambala mukazi gwe ojja funa ebizibu gende washiba otuule eyo ye mukwano gwo bwe mwenkanya levo Ameria va ku banaku omunaku n'atandika okujolonga erinnya lyo bw'ati embwobubwa bweradda jeniya Ameria va mu bintu ebyo ebyokwekozaakoza oyina omutima omulungi oli munafu nnyo salawo Ameria salawo omulundi gumu siddamu kulaba n'abanaku abo nojja Ameria mukwano nnyo gwa juni iyi Ameria mukwano gwange nze Ameria nasooka muvuma bayiza we naye bwe Ameria oyo muntu mulungi ate alina ssente nze nali naludde okulaba omuntu alina ssente ateeraga wano Ameria bamugulira Range Rover ne mumwasamira Ameria Range Rover bamuwadde mpe omukazi ssente zalina zimanyi oyo Ameria nambala biki byakoze ku Federation kimumanyira abantu Ameria asula muyenga jensibe ewuwe era n'okufuna accident gwe nali ngenda olaba Ameria nti mwagala abantu bakwatagana Ameria va mu banaku egyo mikwano gye byebikazikazi ebyo ebyagwedda siddamu gikulabamu omuntu ovuga Range Rover okwatagana n'abatalina mmotoka buli bikazikazi byonna n'obyereetako buli bikazikazi byonna n'obigulira emmere byonna ne bikumanyiira va mu banaku Ameria omuntu bwofuna sente wewe abanaku bazibu bajja kuwa obutwa kasita wabalabyeko omunaku alina omukwano woli we baagala babeere naye omusala akwataganye n'agakazikazi gende ewa shiba ye mukwano gwo shiba yali akwogeddeko wa naye omuntu n'ayimirira mu kamera Ameria n'akwogerako eriyo omukwano gw'omuntu asobola okwogerako ebyebigambo buteebuulirira Ameria nkubuuliridde butafunamu byakuyiga nze John yamunange nze njogeranga mulanzi abantu bano bonna bafudde enzaaliwo munsi bw'oteesonyiwa nakwebuulirira ensi eba ekulemeredde nene omusanga azunza Ameria olagawa nedda ngenda kulaba gundi tuulako ewuwe muyenga nze naawe tuli bagagga n'abagagga abanaku balina emize mingi bajja kujoola n'ebigere gwe lwala ebbuzu omunaku akuyoola ebigere n'olwala bbuzu wali owuliddeko enjovu nze ndinaano omuwala gwe naleeta n'asala enviiri bwagenze kundoga embwa eyo nebase tinsala enviiri ajjajja bantumye olwoya lw'omukabina bananga abanaku nze siriddamu kuteega ebyo ebiwalawala ebyo mbwajjajja bantumye olwoya lw'omukabina ne muga kati gwe masiki ne goolo genze omunno wagwa ku accident jangu omulabi ensi eno munnange neetooloovu naye buli mukwano gwange atajja asabya kwata ku kifuba kyo bwoti kwata ku mutima gwo gamba effitina mbi
obujja bubi, okuwalana kibi, competition mbi, efitina gijeko, efitina gipame, efitina gijemu. Gamba bannange, gamba haleluya. Buli mukwano gwange atajja ansambya, kundaba nga ndi ku kitanda. Kwata ku mutima gwo gambe fitina mbi. Efitina mbi. Nejjamu efitina olwaliro. Nejjamu omuzimu gwa competition. Mwejjemu efitina. Nejjamu okuwalana. Omwoyo gw'okuwalana abatalina kye bankoze. Abatanzibye. Abatalina kye bankoze ngujjamu. Gamba haleluya. Efitina mbi. Buli mukwano gwange atajja ansambya weekwate ku mutima gambe fitina mbi. Efitina gipame. Omwoyo oguwalana Katonda taguwa. Bw'oba oyagala okufuna ebirungi ku nsi kuno. Era Kasuku ne Bulunoke be bakwano bange. Mu bizibu etulabira abafu. Nsambya eri mu town. They didn't bother. Baga abantu babi era abantu tebatubeereddewo. Gwabalalo babeererawo. Mukule, muve mu byefitina bannange. Muve mu kuwalana. Buli omu alina omukisa gwe. Leero sirina manyi ekyabu kyange gwa talina kugulu. Abantu we mulitegeera ati mujja kufa muleka abaana bammwe ku nsi. Bw'omalanga okuzaala wegendereze nnyo by'oyogera. Buli kisa alina omwana ku nsi. Bw'ozaala fuuka omuzadde. Osobola okufa wano. Naye kyebuuze gwe bw'olifa omwana wo balimulabirira nga nze. Ekyo ekibuuzo kye mbalekera. Omuzadde andaba kuno bw'okeera n'ova mu nsi. Omwana wo n'afuna accident. Abagagga balijjanga we bazze ku nze. Kirowoozeemu. Efitina mbi. Obujja bubi. Nkiddemu amagezi gazze. Mwenna abali kuno nga mulina abaana. Singa Allah akuyita olwaleero. Abaana bo balibeera nani? Nga tonneekomoma. Nga tonnamera kasajja. Bennyini b'owalana olwaleero. Be bajja obeera n'abaana bo. Nze kitange bwe yafa nategeera ensi. Buuza nze. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Buuza nze. Bw'ozaala omutima gwo gufuuka ogw'obuzadde. Omuzadde alina by'atayogera. Kubanga naawe tumanyi mwana w'enkya bw'alikubekerera. Muli wano naye ensi eno ojja kuba mutaka nga weebasenga omwana wali ku street abonaabona. Kati weekwate ku mutima ogambe ku lw'omwana wange fitina mbi. Weekwate ku mutima ogambe kati nfuuse omuzadde. Nfuge emimwa gyammwe. Mulongoose emitima gyammwe. Toyagalizanga mwana wa munno kibi kubanga naawe enkya owo tumanyi gy'agenda kumekerera. Ffe tulabye ensi eno ekyuka. Waliwo omuwala gwe baakaziika. Mukama mulamuze kisa. Naye omuntu atamanyi bulumi bwa mwana yasobola okuva eri n'ayogera ebyekisiru. Mube bazadde. Nino olaba famire nga famire eri mu kukungubaga. Bafiiriddwa muwala waabwe. Nga naawe olina omwana. Ekyatuuse ku olina n'oyogera ebyekisiru. Olwa views ne likes. Efitina mbi. Nze ate awo sinnatuukawo taamale. Taamale ndi musiru naye ate awo sinnatuukawo. Omwana wa munno n'afa. Lwiri. Notuula mu kati nga naawe oli muzadde. Nogamba abaana bamalaaya. Lwiri. Goloze kyamutuuse. Saasira nnyo famire y'omwana oyo. Bafunye ekikangabwa. Naye babuloga bannanga abakola content mumpulirize famire eyo mugyesonyiwe. Taata w'omwana yabawoninze. Bannange saagala bakumalireko busungu. Naddala mu abali ebweru w'eggwanga omuntu ajja kukola maama w'ekikyamu. Muli eyo Canada. Mumanyira abantu mutudde ku birayivu ebyo. Bannanga omuntu ajja kunoonya nnyoko. Ojja kwekwata mu byenda. Omanyi mwe mugende Canada. Nze ndi mu Amerika bananzijawa. Nnyoko wamutwala mu Amerika. Baganda bali mu Amerika. Muzanya na muliro. Muzanya na muliro. Mbaraba kwebyo birayivu abakazi abakulu mwebuziza amagezi. Biri Canada byali mwensi. Gowe Canada omanye biri mu Uganda okusinga ffe. Ne family gyoyogerako tugimanyi. Noli eyo sinika abantu bafiiriddwa omwana mutudde ku birayivu eyo oli yose mumugenda kuziika. Aga Katonda mu ggulu okufiira makati g'ekyaki. Muligamba Junior yayogera. Ku baana mmwe abatuula ku ebyo birayivu ebiri e Canada. Wali wagenda okuziika ku kijja. Bwe mutaave ku bantu. Abantu mbaleke n'obulumi bwabwe. Lwaki oyingirira obulumi obutali bubwo? Omusajja yafiiriddwa muwala we. Eyo famire ogimanyi.
gwe family yayo omwana omanyi sente ze bayina, omanyi amaanyi ge bayina, omanyi emmundu ze bayina, oli Canada oyasamiridde nnyoko tomubaliridde, mugenda nno kuddamu amagezi. Nze era buli wemba tunuulira ndabira ddala nga mujja kuziika, waliwo ajja okuziika nnyina. Olugambo lukole ku nnyoko. Lwaki pulogulaamu ze ŋŋambo temuzikola ku bannyammwe? Kojjaawe yagwedda lunga tumukola ku lugambo. Olugambo nfunye amapya ne bunanaagira, nfunye amapya bujja bunanaagira, nfunye amapya. Gwali Canada mapya ki goyina? Emirimu gibabuze. Naye nkyogeredde wano kano ko mu kasalemu kumwe abali e Canada eyo mu America aboogera ku bantu nga bafiiriddwa ne muteekawo binarrative kuliko agenda okufiirwa ku nnyina. Buuza omugenzi Isima ate singa taliiwo omuntu afiiriddwa abawa bulabe abatakyategeera. Abantu mbalabiraawo gwe n'olaba famire n'olowooza yakuzannyirako, naye omuntu asobola okukutereka ate omuntu asobola okukutereka ate omuntu asobola okukukola ekintu. Eno ensimbi abantu balina ettima, abantu balina obuyinza. Omuntu asobola okukutereka naye gwe omwana wa munno omulungi bw'atyo ng'oli Canada oyasaamiridde mubeerako ebyo birayivu ne mulowooza ensimu agimalayo. Anti kakati gano ge mapya. Amapya nga gagenda kukuleetera ebizibu. Nkome naawo maama tebagamba nti nali nina kyemmanyi.